sympathize. No, even the way you are looking, it's very clear. Because now, today tumaze okulaba abantu ba mu kibuga muno nze bannonda. Amateeka gagamba nti abantu abateekateeka olukuŋŋaana bo bennyini bye balina okufuna ekifo. Poliisi si egenda okutufunira ekifo, kino ekifo tetunnakifunako, twakifunyeeko okukkirizibwa kwakyo, tugenda kukozesa kino. Ekyokubiri, ekifo kiri kilometers 5 okuva ewali abantu. Baagala tusombe busombi bantu nga NRM bwekola. Ekyo ffe tetukikola, abantu baffe batambula butambuzi, tuyina ekifo ekyoffe ekyobwannannyini ekiri okumpi n'awali abantu. Ate nga kigazi bulungi. So tugenda tunyonyolegana ne poliisi era tulabe nga tusobola okubakkiriza ekifo kyaffe. Kino ekifo bose balina otukkiriza ekifo kino. Era ffe tulaba kiriwala n'abantu. Abantu tulina papakirawo pakizi nkola y'enyaalimu byekola. Ffe tupakira abantu beetambuza bokka. Kiri kilometers 5-6 okuva ku main road n'ewali abantu. Ekyo tugenda kikola tutya. So mukiganye kino tukyakiganye. Tetunnasabako wano, tetulinaawo na permission. Era tubasaba kukwataganya. tosobola kumba amaka gatali gange kukuba lukiiko ate nina ewange. Okitegeera? Ebirala byonna tubikkiriza ne tugamba ne batugende mu ofisi. Kijja tuyisa bubi otulemesa venue ate bannaffe abalala ne bajja tusaba nti kintu kya lunaku tugende tukanye ekifo mukirabye tulabye ebifo kati tugende tumekuba bakambwe nga teri mukambwe mama oyiseewo naawe mukambwe taliiwo. Okay, you bro smile and we go. Okay, now let's go. Katugende twogere ng'abantu. No, teri atadde kumbeera. Ani atadde kumbeera? Ani atadde kumbeera? No, agambye. Ani agenda kwogera n'emiti. Kanange ne mugamba mwogera n'emiti bana. It is just a meet, just like half a kilometer. So don't take a